Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale bwali ku There is Still Hope tukwagala nnyo okusinziira yonna gy'oli kama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo omwoyo omutukuvu kutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina. Ate ade n'akatambi k'endaba bino ebintu ebimu tubibagamba ne mulowooza tulimba. Waliwo obutambi bubiri bwe njagala olabe nga buva mu disitulikiti y'e Bugweri Busembatya. Waliwo eddwaliro lya gavumenti lye bayita Minani Health Center. I think eyokusatu Minani Health Center 3. Abasawo baagala kudduka mu ddwaliro olw'eddogo. Eddogo linyooka mu ddwaliro. Okitegedde? Eddogo linyooka. Yabawuza obutambi buno bulungi. Ebintu byabagamba ne muwakana ebintu biri mu malwaliro musina amalwaliro gokka. Eddogo liri mu z'ofiisi ezo z'olaba ezo. Waliwo gwe nalaba nga wa ssomero just oba musomesa naye nga naye akalaba eddogo nga linyooka ku ssomero. Kakati eddogo erinyooka ku ssomero abaana be bakola ki? Be babeera victim. Eddogo erinyooka mu ddwaliro abalwadde babeera ba victim. Gwe atategeera bya mwoyo tojja bitegeera. Nyinga bino bye nkugamba bye bituufu. Abalwadde bagenda kubeera ba victim. Eddogo erinyooka ku mirimu abakozi mu abagenda oluggwamu. Enjovu ebbiri ezirwanira busubi bwe bukola ki? Bwe buluggwako. Naye nga Bayibuli egamba teri ddogo eriki? So Katonda waffe w'amaanyi naye atusuubira okuba nga ate naffe tukola kye tuteekeddwa okukola. Njagawuliza obutambi buno omu yakulira ndowooza eddwaliro eryo, omulala yakulira abakiriina naye nkaba gye bakaabamu kati ate abalwadde abagendayo. Okitegeera? Kale kanzija. In the room yange, my consultation room, a week esobola okeera naawuniza B throughout the week nga I'm smelling these feces. Eyo week yaja. A week eyirako ojja okwagaana nga wayigaire the entire room, even the window nga wagigaire. Aye wayagaana mu akakoko akankava mwiji nga kali kuleekaanira omwo weebuuza kaaviirewa. Neebaza ekisa kya Katonda ekinkuumye okola wano emyaka emeka. I give glory to God. 2 weeks ago, we experienced ekintu twena ekyatutiisa. Mr. Cow, all of us had decided to lay our tools down because of what happened. The porter experienced something twena ekyakola ki? Ekyatutiisa. On the 26th of July, no, but before the 26th, it was, I think, the first week of July. Dani yankubira. Yankuba Monica, work with Kiyingi, mwize ebintu bye mwatwala. We mutabiiza, emirimo gy'aimwe gijja kufa. Honestly, Kiyingi bwe yali alikola gye nandyesse handover. It was partial. There is some invoice gye yampa eraga nti ya receiving some equipments, but we were not able to access those equipments. Reason, ne room ere gye tuyingiramu kwebaire locked, eyali locked. But through the ekintu kyaida kyangema enkota eno nga ndi otise bantu isekiro 10 kuibega kuno natuuka assistant wange yambuuza musawo Nuru yankuba ati ofunye buzibu ki nga ye ndi kwavula buki bwavule namukoba nti njire ku facility okola aye nfunye yoki obuzibu buno ni buno namalena ku 3 kuina nga nekulula bwekulula okuva mu numba. So bwana ladisi kigambe irogo kiri eminani tibyakuzaana ekiri eminani era timu de bali kukobere diri kwenda emirimu badiwe emirimu ayidibite mu right protocol entuufu batuleka tukali bana bato
imagine pira noze musala otino obwana busatu nfwe so lwamirimu so bwana radisi ni mukudi HO nkomenkereza ebigambo byange nga nsaba ndisaba ensonga eno bwana radisi ndisaba ensonga eno abasogana abatera okukoba ati omukobere akira bankobera ate yabonako taba muti nendo okakasa bwana radisi ni timu eri emberi nze nga kirina wagano ndi mukowu waawo era ndi kusaba ndige kuba kusaba kwange nga n'okwikirizibwa ye muli muntu ale ku mukifo ekindi gema bamwenda nsooka embeewo okukunga nkakola ate n'abaana bange bakule abampero. Omukyala ono agamba ye watuuka mu ofiisi awulira obubi nga buwunya kuba yakozeseza ekigambo tekibadde kirungi bikale weba oyagala kisabika obubi. Bantu bangi nga ofiisi yo basobola ogifuula ekintu ekitagasa nga kiraya nti waayingira mu ofiisi ajja wunyiza ebintu ebijja omugoba bijja omuleeta nga tali comfortable okugenda mu maaso ne bizinensi naawe. Okitegedde? Naye gwe oba tobiwulira, gwe jini ofiisi oba tobiwulira, awo baba nga baagala kugobera bakasitoma. Kiringa omuntu nga yagala kubba mukyalawo oba mwami wo asobola ogwa omukyala nga omukyala kasita akusemberera awunyanga ebyennyanja ebivundu oba awunya bubi naye nga abalala bonna tebabiwulira naye nga tabiwulira. Seddogo gyeriri agambye awulira obubi buwunya awulira ki kalira eddogo lyakugoba ye oba okivola nti ye yabiwulira awulira akakoko akakaalulwa kakabira mu ofiisi naye nga tewali gye kava wonna yagaddewo teri nkoko ku ddwaliro wadde ebiika naye ye awulira akakoko akato kakola ki kakaaba kati eri bayita eddogo. Kati eddwaliro erifaanaganako weegityo era bangi abalwadde abajja okuba nga bagwa mu gaapu ezo wabaawo ekyoto kya sitaani ate ekyoto kya sitaani mukimanyi nti kyo kiba sitaani yajja kubba kutta nakuzikiriza naga wali abantu abafa innocently prematurely. Okitegedde? Kaakati asikaali akulira abaki abalongoosa wazze y'omugongo bali bagala gukutulamu era yamala ennaku ziizo ng'ayavulanga mwana muto naye ng'ensonga ya mirimu competition. Muganda wange ebintu byo tubibagamba nga mugaa tebiriyo lwakuba tebinnakutuukako naye gyebiri ebyoto bya sitaani mu malwaliro gyebiri oli asooka n'ekyoto ku ddwaliro lye nga ne w'oba ozze nga toli mulwadde nnyo obulwadde bugenda kutabukira osuleyo wiiki ate oyo ayinza okuba nga alina kyoto kya bizinensi olwale nnyo bakujjanjabeye nga mukozi wa ssente nga n'omugaa dokita omuntu no tumulifaalinga etakkiriza kati ne wabaawo ekyoto nga kyo kyakufa olwa amalwaliro nga go gaafuuka kattiro buli agenda yakutuse era nawe otwalawo omulwadde ogenda olanga omulwadde abadde bulungi embeera n'etabuka ate omugjawo n'atereera so ba mwali mubiwuliddeko ba mwali mubirabyeko n'otwala omulwadde ku ddwaliro erimu n'atabukira ddala mbeera ebadde yaddeko ate neeyonooneka paka eweevaamu ate tebakugamba nti mulifaale nga bagamba we shall manage the situation. Gwe mwenyewe omala kwevaamu n'omugaana aye gye mumututte n'atereera ng'ogwoto guli wali. Lwanyumizako ne namukwano gwange ejjinja yali munaasi ng'agenda asaba omulimu awantu anti mulokole abalwadde abasabira okitegera ye essanyu likwe kulanga buli omu asiibuddwa
nyini ddwaliro yamugoberawo kuba oli ayagala abantu babeera okwo abanuune ssente batuuke okusiibula ng'eddwaliro lyeri ku ibanja bagambe genda oleete ddayo okola oleete naye ng'ayakulidde lidde edda ssente zonna azimazeewo nga luseke lwa sitaani luli awo kati we yasabira abantu ne bawona nyini ddwaliro n'atuuka ng'eddwaliro temukyali balwadde owulidde ng'eddwaliro abantu bawona mangu ate ono asaba yavaayo mangu neyeyogerako musawo nze dokita nkubulire nze shifuti yange mba mu kusaba nzijanjaba awo we bagobera sitaani takyagala so abantu abamu bali mu malwaliro omwo n'endwadde ze balwala kati zaava okuba nga ziri medical kati ziri spiritual ng'ebibaluma biri spiritual ng'era gwamuliko bw'oba nga tolaba mu nsi ya mwoyo n'osabira omuntu oyo ajja kukutukako ng'olina okubeera n'amansi amalala ag'omwoyo kakati bano basawo naye basawo batakkiriza mu ddogo gye bali nga bono bakola ki tebabikkiririzaamu nnyo naye kati ono okusinza ku njogerayo ono madaamu ono abadde ayogera teka in charge alabika mukkiriza era nkiwa singa si Katonda kubanga mukkiriza awo singa yalemererwawo dda oba n'okuba nga n'obulamu bwalugenda so offisi mpitirivu tobeera mu offisi n'olowooza nti buli omu akwagaliza waliwo eyagivaamu ng'ate yagivaamu bubi ng'akyajagala oba nga bamudimoting oba nga bamukuba transfer naye ng'awo yali ayagala ng'atera n'okujja ku offisi okwo gwe n'olowooza mbu buli ali okwo ajja mu offisi yo n'akusinikira n'akuyita my boss akwagala nnyo ajja okukuloga naye byonna twebaza Kristo nti byonna abiyinza Mukama kyova yamugulumiza he disarmed obwakabaka obw'ekizikiza yabwambulira ddala okitegeera naye ekyo kijja kujja nga naawe okoze ekyo nga naawe otambula ng'ate waayagala so amalwaliro nze nabagamba amalwaliro lwaliro mugegendereze mugendeyo mpola era wogendeyo gwe tolowooza nti buli kimu kiwedde nga woolabye omusawo gwekola gwa kufuluuta weebake buli kimu kigenda kuba nga kikoze ki kigenda kuba nga kiwedde nedda genda ne Saala sitaani ali mu malwaliro alina ne transformer bantu bakutuka eyo nga tebalina kukutuka ebikolebwa eyo ebiri spiritual byoto biramba kakati kye kimanyi nti teri wakyalo ali kulwana na musawo oyo ate wakyalo atalinamu era ogenda kukakana nti bennyini na bennyini kitegede bennyini bebakola ki bebalwanagana kakati mu mbeera efaanaganako wetu tugeze omu agenze ku musawo n'amutuma saddaaka ey'omuntu kwaba abalwadde abasiba nga tasamuwayo kitegede kibangamye nti abalwadde mu malwaliro era bebakomekeza nga bebakoze ki bebakoseddwa amaloga agali mu malwaliro agagenda mu maaso weri basomero abaana biyingira abaana damu ne bazontuwala omwana yali omulungi nagenda kusomero nga talina buzibu mwana n'azontwala tandika mutwe simanyi biki kumbe essomero lirina ebintu byalyo mwana n'alwalira awo okitegedde simanyi oba otegeera gye nkulaga so yinza okuba nga ddwaliro ddungi teririimu ebyo naye olw'okukuubagana kw'abasawo abalwanira ebifo kino ekifo kyange lwaki ne batandika ebyo sitaani ne bamuwa omwagaanya ne bamukubimira ekyoto era beerogera ku ddwaliro okakana nga sitaani tatutte katebe era abalwadde bagenda olukola ki okulugwamu waliwo bajja okufiira obwereere
okitegeera. So tusabire amalwaliro, namwe abali mu malwaliro badde mbasaba ate musabire abalwadde abaliyo, temumala gabatwalayo butwazi ne mulowooza nti byonna biwedde. Abakolosaayo oba Colossians essuula ey'okubiri 15 egamba etya? And having disarmed the powers and authorities, he made a public display of them, triumphing over them by the cross. Yakusoma ne 1 Corinthians chapter 15 verse 57. But thank be to God, he gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Revelation 12:11 bamuwangula olw'omuki? Olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Abalumi 8:37 No, in all those things we are more than conquerors through him who loved us. And who is that? Jesus Christ. James 4:7 Submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Tegedde Yakobo kyasembezaayo submit, kwewaayo kugondera Katonda. Ekyokulwanyisa ekisooka, buli lwe tugondera Katonda ne tuwaayo gy'ali ne tukola by'ayagala, tuba tuziyiza mulabe. Era omulabe ajja kuba takyalina kyakkola, ng'alaba tetukyamugondera, ajja kudduka akole ki? Atuviire. Naye bibyo biri mu malwaliro. Malwaliro nagamba amalwaliro agamu mulimu ba agenti abakola nga agenti wa sitaani ali omwo atuukiza mirimu gya taata we. Yoyo gojja ossanga omulwadde akutuka akutunuleko waati abenga ataliiwo. Agenti gye bali mu malwaliro kankubuulire, malwaliro galimu ebyoto, era oba onoonya ebifo ebisingamu okubeeramu ebyoto altars, omulabe kwanyagulira emyoyo gy'abantu malwaliro. Twa oba otutteyo omuntu n'aba alina akasujjasujja, don't take it for granted. Omuntu oyo musabire, tokitwala nti ayinza okuba ng'alina just simple malaria, normal malaria, n'adduka mu ddwaliro nga ogwoto oguli wali n'afuna ogulwadde ogulala, ate ng'ogulwadde guli spiritual lwakuba gumanifestinga in a medical way. N'alwala yagenze n'akasujja, bwe bulwadde bweyongedde, ICU, n'akola ki? Bami n'atuva ku maaso. So bibyo bigenda mu maaso, olaba bitandise okuvaayo publicly, olaba babyogera mu lukiiko, omanya kati ate ekiri munda oba bye beesigalizaayo ate bye binene. Kuba abantu oluusi batera kwogerako butonotono, naye bibeera eri munda bibeera ki? Bibeera binene. N'ababa ate nga baakoserubwa olw'ebyo victims, nabo baba baagya atasobola kuvaayo ne bakola ki? Ate ne boogera. So Mukama abakwadde ekisa kusabira amalwaliro, okusabira abali mu malwaliro munaye kikole. Ate nammwe abalina z'ofiisi eyo si gwe agisooseemu, waliwo eyagirimu tomumanyi, n'oba omumanyi physically tomumanyi mutima gwe. Banaye ofiisi zonna tuziwonge mu musaayi, tusabe, sabira ofiisi eyo, kifo ekyo ky'olimu si buli omuntu akwagaliza. Abantu bakola nnyudde ku ttaka, bw'okola nnyo ogende mu maaso, waliwo abakola nnyo okola ki? Kudda ku ttaka. Ofiisi osanga baagisiimudde dda enyirira, otuula butuuzi, osobola okukozesa oyo asiimuula, okitegedde. Naye byonna bikwase Katonda, talemererwa. Sitaani yamwambula nga bwe nkusomedde, yamwambulira ddala. Naye ki kye tuteekeddwa okukola? Yenkusemberezaayo mu Yakobo 4:7, submit to God. Ekyo kyokka kijja tuwa obukuumi n'omusaayi gw'omwana we Yesu Kristo
gujja kubanga ate gutubikako. Gamba Yesu, kwebaza olw'obulamu bwange, sazeewo bukuwa kubeera omulokozi era mukama waabwo. Sasira obutali butuukirivu, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amen. Era amina nnyo ddala. So bantu bangi bafudde mu bintu by'okusaaga nga just ekifo kye baamuwa promotion gye yafuna waliwo ataasanyuka bulungi naafa etandika bana omusujja in a simple way, simpler. So buli kintu kyonna ky'ofunye essaawa zino tuli mu biro ebisembayo, musaayi gwa Yesu, maviivi ku ttaka, buli kaano weba mmotoka, n'oba ofunye mwami, n'oba ofunye mwana, n'oba ofunye mulimu, otherwise sitaani y'amaaso yagakanulira ddala, asimbye abantu be buli wamu. So bakusanga ng'oli yegeyege, ezo embuyaga ezijja kuba nga tezikola ki? Zikaze empewo. Ye is after your soul, is not after your money. Ye sitaani tali ku by'olina, kuba naye asobola obbiwa ababe. Ye afa ku mmeeme eyo. Ate ne Katonda kye kyamuleeta n'aleka obwakabaka bwe n'ajja wano n'abonaabona ku lwaffe mmeeme eyo. So mmeeme eyo ya mugaso nnyo ddala, olina ogifaako. Tera okulaba abantu bangi buli weekend emmotoka agitwala ne bagikola service, ne bagisaaviisinga bagikebera, ne batalina kyefudde ne bagikebera walwaddewa. Naye ate ffe eky'omuwendo omungi, eyo mmotoka nabo bagigula obuwumbi bumeka, is not worth it your soul. Teyenkana mmeeme eyo. Emmeeme eyo terina price. Va ku kintu nga tekirina price. Buli kintu kyonna ekirina price, then kitegeeza kisi kya muwendo nnyo. Naye ekintu ekitalina price kye bayita your soul. Teri ssente zikigula. Ne wolusolooza ssente zonna eziri mu nsi muno, tezisobola kukomyawo mmeeme eyo weba ezikiridde. Kakati emmotoka weebale wateekamu n'obuuma obugoba ababbi, bagisembera omubbi, kikomera ateekako sseŋŋenge kuko n'amasannyalaze, kamera weeziri n'omukuumi waali, enzigi kuliko amakufulu. Why? Lwaki ebyo byonna? Naye ate eky'omuwendo omungi nga emmeeme eyo tewali, ye eri awo waganaaga. So kirungi, security ennungi, era sigamba nti bibi, oba olina obusobozi biteekewo. Naye ate security eyalisookedde ddala eyalibadde ku mwoyo, kuba ye waazikirirawo ati nossa ogusembayo muganda wange, n'oba olesa obuwumbi n'obuwumbi ku akawunti okwo, tebusobola kuba nga bukuyamba. Kale ndowooza kamba si buli wano musule bulungi. Yesu ye Mukama. Tugenda kuba nga ate tuddingana olunaku olw'enkya. Mbagaza olunaku olungi, musule bulungi ate ramera. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 31 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.